Olunaku olw'eggulo bannayuganda abawangalira ewaka wano awamu n'abo abakolera ebweru w'eggwanga Uganda abagenda okuyiiya ekikumi bakeeredde mu mawulire ag'entiisa oluvannyuma lw'okutegeera nti nno munnamawulire omukukunavu ategeeza Uganda n'ensi yonna ensonga ezikwata ku ggwanga Uganda nti awambiddwa n'abuzibwawo mu ngeri etaategeerekese ng'ono Lumbuye Fred tumumanyi bulungi Fred Kajubi yawambiddwa mu kiro ekyakesisa olunaku olw'eggulo waleese bakasattiro mu bantu bonna abaagala ebyo byakola abeetaaga okumanya amawulire agakwata ku Uganda nga abeerawo nnyo gakutuusaako. Kino kyaleese akasattiro mu bantu bano ne batandikawo okuyigga Lumbuye okumanya ekituufu wa waali nawa wayateekeddwa mu kaseera ako era nga beebuuza nsonga ki eziba zimuwambisizza nga bangi babadde balina endowooza nti olwokuba Museveni yavaayo ne yeesoma okugenda omukwata nga balowooza nti ayinza okuba yasindise basajja be mu ggwanga erya ttaka egyawangaalira bamukwate bamutikke ku nnyonyi akomezebwewo ewaka ate olwo batandika omuso y'ebibuuzo ku ebyo byazze ayogera ku gavumenti. Omanyi gavumenti agyogerako amazima oyo aba mulimba bw'oyogera amazima oba muzzi wa misango. Tebasobola okugamba nti muzzi wa misango naye ng'emisango gy'azizza tebasobola gikubuulira mbulamu okufu bwagyo. Kino nno kyasitudde abawanvu n'abampi okugenda okumanya ensonga ezo lwaki omwana ono akwatiddwa wa wateekeddwa era avunaanibwa ki. Twalabye Honorable Zaake yasitudde mu kiro era essaawa n'enjogerera yatuuse dda mu ggwanga erya ttake okumanya biki ebigenda mu maaso ku Lumbuye Fred nawa waali ne pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kino tekyamulese kye kimu era nga yeewuunyizza nnyo omuntu okukwatibwa mu ngeri etategeerekeka alwanirira mirembe gya bannayuganda okwogera amazima lwaki gufuuka omusango ku munnayuganda. N'asabira eggwanga okutereera okuva mu mbeera ey'okutiisibwatiisibwa era nga kye yeewuunyiza kiri kimu abaana abasinga obungi badduka mu ggwanga Uganda ne bagenda ku mawanga okunoonya emirimu. Si lwakuba nti Uganda temuli mirimu wabula nti Uganda mulimu okutulugunya abantu okutiisibwatiisibwa n'okuttibwa kye kibadduse bali w'amawanga basobole okubeera nti babeera safe mu bye bakola. Naye nga kimu ekyamwewuunyisiza ennyo kwe kulaba nti kati n'abali ku mawanga babatandise n'agamba bannayuganda buli omu wooli buli muntu gy'ali wadde toli munnayuganda nga luwangalira mu nsi ezo ez'abazungu ezeeyebweru kola ekisoboka kyonna okusindika message etuuke ku embasi za ttake bategeere nti omuntu ono abuziddwawo babeeko kye bakola bunnambiro nga tannaba ku dipootingibwa kukomezebwawo Uganda. Munnange nno abantu baasituse ttiimu zaasituse ez'abannayuganda bawangalira mu mawanga ago zakoze omulimu munene nnyo okwogerezeganya embasi za ttake buli omu mu mawanga gy'ali ne wano ne bakikola okwogerezeganya n'aba embasi ya ttake esangibwa wano e Uganda. Ekyo nga kye bafa kimu kuta mwana ono nga talina buzibu bwonna era nga baagala bw'abanga akwatiddwa mikono gya gavumenti y'ettake kibeera okke kubanga yeyina omuvunaana singa balina emisango gy'akoze. Tetutegeeza nti ye si muzzi wa misango asobola okubaako omusango gwazza mu ggwanga lye balina muvunaanira mu ttake nga omuntu weeri so si mukwata nti bwemuleere e Uganda awozesebwe ku ebyo byazze ayogera. Ate no pulezidenti lwasituse n'avaayo n'abaga ekiwandiiko ekisaba omwana ono ategeerekeke wa waali na lwaki yatwaliddwa gy'ali. Ne bawulira nti ne Honorable Zaake asituse agenze mu ggwanga erya ttake amawulire gatandise okufuluma era ne bakakasa bulungi abantu nti mukakkane emitima omuntu gwe munoonya ali mu mikono gya poliisi ya ttake. Omuntu gwe munoonya Uganda temuyinaako buyinza mu ssaawa eno era Uganda tennaba kukola ku kiragiro kimukwata nti addizibwe Uganda. Ali mu poliisi ez'ettake abasirikale b'ettake be bamuyina nga bamuvunaana emisango gya munda mu ttake kutegyekuusa wadde ku Uganda. Ekyo nno ne kireetawo at least bannayuganda okuguma emitima ne bamanya nti wabanga ali mu mikono gy'abasirikale b'ettake awo yandiba seefu kubanga bo balina mumuwozesa ng'omuntu eyakoze omusango nga gukolera mu ggwanga lya ttake. Bw'abanga avunaanibwa emisango egikakasibwa nti gikwata ku by'ettake nga sijja kwogera ku Museveni bino ebajja bagamba nti ajja muno naye amukwate. Awo puleesha abantu gye bataddewo yereeseewo bannayuganda okufuna akamwenyumwenyu oluvannyuma lw'okuwulira amawulire gano. Tagenda kutikkibwa ku nnyonyi kuddizibwa wano wabula agenda kuwozesebwa mu kkooti z'ettake okwennyonnyolako ebyo ebimuvunaanibwa
ebyamukwasizza bye tutannaba kutegeera kuba tebannabitubuulira, batugambye ensonga zaabwe za munda. Awo nno twebaza buli munnayuganda yakoze omulimu ogw'amaanyi okubanja Lumbuye Fred. Twebaza buli eyakoze ekisoboka kyonna okwogerezeganya ne embasa z'ettake okuzitegeeza nti munnaffe awambiddwa. Twebaza abo bonna abaasitukiddemu okukola ekisoboka. Segirinya Muhammadi twakulabyeko ejjo ng'ogenze ku embasa ya ttake n'ogenda mu kakiiko akakwasaganya eddembe ly'obuntu. Honorable Zaaki Francis Butebe, naawe omulimu gw'okoze okusitukira mu kudduka ettake otegeere ddala nti ki ekigenda mu maaso, naawe tukwebaza. Ne twebaza nnyo pulezidenti waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okusitula eddoboozi lyo n'oligatta n'erya bannayuganda abanyolerwa awamu, abanyigirizibwa, abayayanira enkyukakyuka, n'ovaayo n'ogamba tutegeere munnaffe kyaliko nakyo ekyamukwasizza. Bwe bawulira nti ne pulezidenti asituse, baba balina ab'ebyokwerinda b'ettake balina okusitukira mu bunnambiro ne babategeeza nti abange omuntu gwe munoonya wuuno, ffe tumulina era ali mikono mituufu, tagenda kuddizibwa Uganda oba tumuvunaana ffe ng'abantu ku nsonga ezaffe. Kati nno bannaffe mwebala omulimu gwe mwakoze, temujjanga okwo. Omutima ogwa Sseruganda gwe mulaze Lumbuye, naye anaabajjukiranga nti mwamuyirawo omubiri so temwatuula butuuzi ng'afunye ebizibu. Awo nno bw'olabira amaanyi g'omuntu, bw'oba tonnabaako kizibu kikutuukako oyinza obutategeera nti abantu bakwagala, naye ate bw'omala okufuna obuzibu mu mbeera ng'eno w'otegeerera omutima ogw'ogwa Sseruganda abantu gwe balina gy'oli. Kati ne munnaffe Lumbuye akitegedde nti emirimu gy'akolera eggwanga Uganda abantu bagisiima, yeewaayo okusomesa eggwanga n'oddizibula amaaso ku ebyo bye batukweka mu nzikiza. Naye abantu bwe bamulagidde nti ebisomesa by'okola tubyetaaga nnyo, tubisiima. Bwe waba nga watuusewo embeera ng'eyo, tuba tulina okusuulawo ebikozesebwa byonna ne tusooka tumanya ekituufu ekyakutuuseeko na lwaki kyakutuusiddwako. Kale pulezidenti waffe yeebale nnyo omulimu gwe wakoze okuvaayo n'osituka ne tuyambako ab'ebyokwerinda okuvaayo ne bakkiriza nti omuntu wammwe gwe munoonya ali mu mikono gyaffe era tumuvunaana ng'abantu.